ezo zonna kati bw'amala okuziromba zonna n'azibba ng'azekkusa kubanga munaku nnyo nga gye nkomeza bannange asaba busabi nga yenna gira abaana mukwate mutunulire ng'ayagala nakaaba bukaabi munaku taliiwo kulwa abantu ebintu ebyo byonna boolaba baminisita abo bonna mubalaba mu mamotoka basabiriza tebaliiwo kulwa abantu kubeera nti ensi yaffe tugizimba tubeerewo ku bulungi bw'ensi yaffe buli omu abeere ng'agyesiminamu bonna bali feeke nga bw'obalaba mu parliament buli kimu kyonna kitambulira ku mulugube bonna baluvuubana lwa ssente banaku kyova olaba nti zino ensi zitunuulira tomala galeeta gweki batunuulira background yo banaku tugende mu maaso bannange ba awusisireevu abo tubategezezza ti mu butuufu state house ezo zibeera house slave house ba house slave mwe basula era mwe basinziira okufuna obuyambi obukulira baddu bannaabwe ab'omu nnimiro abo nga be baffe kubanga ekyobuddo tetulina kukyejjamu tulina kukyerwanirira bulwanirizi ne tukivaamu ne tukola enkola entuufu abo abasajja mbaveeko abalayira babalayirira buluyimba najja kunankani yenna ng'agira yeegonza naye bannange ku mulundi guno ekintu ekyo tukizuukire abaganda tukirabe obwetwaze tebubeera bwetwaze ng'ensi zisibiddwa mu nsalo empatiike ngetezeesaliddeewo omusingi guno ogw'okukaka okunyaga n'okutemula tegusobola kulwanirira kintu kirimu mazima na bwenkanya twagala tubabulire kyekisoboka kulwanira kintu kirimu mazima na bwenkanya kyova olabanga embeera eno eyitibwa meefuga ya bulimba ogenda gifulamu ki bannange ya bulimba embeera ekaabya n'okukaabya eno tusabe mukama katonda atwebase otulo tubeere nga tutegeera twejja tuze kubanga tujjudde ebizibu mu mutwe gwaffe bye tukuliddemu naye tubyejjamu tutyo oba abaana baffe n'abazzukulu baleme kubisanga kirifa tugamba nti kyova olaba nti embeera eno gy'owulira nti simanyi meefuga tugogerere tugenda gakolera ki ya bulimba ekintu ekirimu tesobola kuwanirira kintu kirimu mazima na bwenkanya abawambi b'amatwale bakoze ebigambo abawambi b'amatwale bakozesa ebigambo ebirungi mu nkola ey'obulimba basomere okukuumira abasibe mu buwambe n'obuddu bwekityo oyinza okugamba nti abalimba bagenda kujaguza emyaka 50 egy'obulimba na byonna egy'obulimba n'ebyo byonna bye bafunyeemu mu kutemula mu kuwamba n'okusaanyaawo tusabe mukama katonda abantu ababi baleme kukajjala bwe batyo ku bantu be mu nsi ye gye yatonda bannange twegayirire tunoonye amazima tunoonye okwagala kw'ensi yaffe obulumi bututuuse wala nnyo abantu n'ofiina ku ggwanga ng'abantu emyaka n'emyaka tebakulabyeko byeyanabyeya ng'ensi yaffe mukama katonda gye yatuwa eri wali n'ofiira ku ggwanga ne tuwaŋŋanguka omukyalo n'afudde twatulanga ne twogera n'agamba amazima ne tubeera ku mawanga ne tukulira ku mawanga ng'abantu abatalina waffe
ye mukama mujjulu amujje mbulamu bwensi ng'amujiddemu ng'afiridde ku ggwanga hayi mukama katonda amusaasire kubanga yali ayogera ku nsi ye Buganda yajogerangako bwe twatuukanga nga tuli naye mefuga ki weebuuze mefuga ki ga national anthem oluyimba lw'eggwanga luli mu lulimi olutali luli mu Lungereza kati ekyo kirowooze muganda wange kirowooze profesa kirowooze dokita kirowooze inginiya kirowooze ow'ekitiibwa yenna ali wonna waali nga muli mu maanyi g'ensi yaffe Buganda yenna ali waali sooka kirowooze ky'oluyimba lwa national anthem tukuba luyimba lwa Lungereza lw'Abangereza baamala nakulukkiriza nti olwo lwe luba lukubwa nga teruli mu lulimi lwaffe ng'olulimi lwaffe lugobwa mu kusomesebwa mu masomero babawa amagezi balugjewo fe Abaganda tubagamba na bano tulwogerera lwe twogereramu wano tuli Bungereza Oluganda lwaffe tujja kulusomesa era tujja kulwogera nnyo Bannayuganda mujaguza ge muyita ameefuga gammwe naye twebuuze mugafunyeemu ki twogere amazima mugafunyeemu ki mugafunyeemu kuyiwa musaayi gw'Abaganda mugafunyeemu kukyawa wammwe gye baabajja butakulaakulanyaayo ameefuga mugafunyeemu bukyayo eri Abaganda mugafunyeemu ameefuga kwolesa mizinga na mundu zirugogoma ezitamulaffe bannannyini Buganda njagala mumbuulire ki ekigenda okubeeraawo mugenda kulaba byakulwanyisa mundu nnene zi AK-47 anti-aircraft BM zonna ze mugenda okulaba maadi ttaka ge mugenda okulaba zimota bulira kye mugenda okulaba waawe ennyo nga ne Katikkiro awuuba empale nti agenda kumeefuga ga Uganda byebyo bye tugafunyeemu abeefuga mugafunyeemu ziro nga mulowooleza mu bunyazi kutemula na kufugisa maanyi z'ensigo ze muzise mu baana bammwe nga temubategeezezza kituufu ky'amazima kyakukola g'emeefuga ago nga temubategekedde waabwe ku buwanga bwabwe gye baava nga mwenna muluvubanira wano we mulugubanira njagala okubajjukiza Buganda ne Bungereza bakola endagaano mu mwaka gwa 1894 nga endagaano eyo yali ya bukuumi kati ababadde babuuza nti bwendera teziwanika zikka bwendera ebeerayo eya Buganda kubanga endagaano yali ya bukuumi tebatusuuza bendera nedda nga obukuumi obwo bwakumala emyaka 64 bo bakisetinga nga bamanyi nti wano tujja kuba tumaze okuzanyira wakago tujja kuba tumaze okufuna amagezi agalwana okulwanyisa ekintu kino nga bwe tukyagala emyaka 64 jaggwako mu mwaka gwa 1962 mwe batutuuliza mu ndagaano enkake awo Mungereza we yatutegera akabasu n'atuleka mu buwambe bw'ekitongole kye Uganda
awo tulina okulowooza ennyo Mukama Katonda atuweewo okute awo n'atuleka kubanga busemateeka buli bwonna bwetuzze tukuyitiramu obulabye akugambe nti gavumenti mwe mukole byammwe house bwayo abakole ki wabula nze obuvunaanyizibwa mbulina ku kitongole kyange Uganda the Imperial British East African Company bwe yatutegera akamasu n'atuleka mu buwambe bw'ekitongole kye Uganda mujja kunsonyiwako mbadde nsiriikiriddemu